tukubaniriza olunaku olwaleero tuli wano kukeera bonita ko press conference ya Namuyomba comedy mubamanyi ndowooza abasinga okubeera ku mitimbagano bwe basinga okubategeera kubanga basinga kukuwa nnyo bye bakola ku social media. Namuyomba comedy nze nga nasooka obalaba nga bazze comedy store mu auditions era munaere bajja okukola bayitamu ne bajja ne bakola show ndowooza 2 zebakatupafamirako ewaffe comedy store. So nalaba nga batimbye show nembeera concerned kubamanyi omuntu twali tubeetaaga okujja ewaffe bakole enagamba munaye ngenda kujja naye abaana ate entambula fikira naffe comedy store tweyiya bweyiya sobola kugamba nti tusobole okuba transport buli kimu ate n'abaana basigazeewo nendabanga obuzibu balina era bingi so batimba sho nembagamba nenkubira direct nemugamba munaye daye mutimbye show sina kyamaanyi kyenyinza gattako kuba ndaba mulwanye nnyo kubanga mutuukayo muli banaga nti babanyi nti basajja bali babeera namaliriiri esaidi zekayunga mukonero gyagwerako so namaliri namaliri oyita nakifuma nogenda paka namaliri gyebakolera ebintu ebyo birungi namaliri bwena nga batimbi nenjogera nabo nemugamba sina kyamaanyi kyengenda kukola kyenyiza obayambako kwogerako na mikwano gyange kujja kubeerawo ku show nakubanga basupportinga sheno era abantu abenjawulo benayogerako nabo bandaze nti bagenda kugula tables nenjogera ku Maama Phina nemugamba Maama Phina abaana mbadde mbalaba bakoze akalamu kenkuuka nenkaagala era ku kyeyo ndimugezaako kulaba nga olunaku olwo nsobola okubeerawo yangambye tables era Maama Phina tukwebaza ndowooza ekyayitegera kuba nnungi nnyo so bannayuganda bena kyembagamba banaye mujje tuwagire abaana bano nga olaba gurupu nnene era nayogera twalibadde nabanyayo olwokuba nti balina busobozi kati ngaozi bwe beetaaga kyayiteko salina okusingira ddala beetaaga faani beetaaga okusanyusa abantu abasinga mu tawuni mu Kampala balowooza abasajja bano babeera mu Kampala ne babeera wala sayidi eri zeekayunga kati okuvanga eyo okujja batusanyuseemu tulina amasomero ge balina okugenda mbataze ku baana tubula nsi eno egenda kuba nti waliwo show y'abaana egy'okubeerawo ku ssaawa 12 then y'abakulu eb'essaawa emu paka ssaawa 4. Ndowooza director y'essaawa oyogere owulira abantu Namuyomba Comedy Foundation yeeruwa nkola biki tutandikira kati ngenda kusooka kumaliza egyo kenkoboola abantu wakati Abitex alina okugula tteko mwamubwera akalangu enkuka nejjula nakati tanadda ngulu era ekyanguye kusena naamu yeyamuggyeeyo ng'abakungu balina osulayo yogerako eryabo toyanzege Namuyomba Comedy Foundation Chibina, it's an organization, it's a charity basis organization. Era organization eyo emazeo ebbanga lyemazeo nga tuli mu kulwana ffe nga ffe nga tugezaako okulaba nti tukyusa obulamu bw'abaana ate n'okulaba nti talenti tugipushinga okulaba nti etuukako waggulu. Tugamba nti empower talent for life change na Namuyomba Comedy Foundation yeringa slogan yayo etwogera. Era charity concert eno twagikoze nga muganda wankalera bwavuddeyo waggulu main point ya kugula van kubanga twandibadde twagala okusanyusa abantu abali mu kibuga tufuna nnyo calls okuva mu kibuga bayinza okutubuuza nti temwagala kukolera mu kibuga nga temujjayo mu tawuni tufuna amasimu ekyamazima nga gatuyita mujje mukole mu tawuni naye ogenda okuwulira nga sente oluusi zibabeera bakuwa nga bwoziteeka mu transport asigala kubanjibwa ng'ate oluusi zakuwa bwoziteekamu amafuta osigala gwe kennyininyini gwa akyalina okumalirizayo w'emmotoka kitegeeza nti ne wabeerawo obuzibu obukyasinza okubeera obunene obwa vaani. Tulina n'ebizibu ebirala bingi bye tusanga nga foundation kubanga tulina abaana bawererako ddala tulina abaana bya 40 kids betubeera nabo abaana bali mu biti ebyenjawulo era nkowoola buli muntu yenna ali eyo ayina obusobozi ku kintu kyonna kubanga eno charity concert sigamba nti concert yo nga yo charity concert omuntu yenna ali eyo oba otunda bitabo kuba abaana basoma betuyina waliwo abalaba ne bagamba naye abaana abo basoma ekyamazima abaana basoma kati abatakimanyi ekyo ekirungi tuzeeko mu kamera tukyogera nti abaana bakola ki basoma bw'oba oli eyo otunda ebitabo osobola obeerayo n'ogamba nti bannange
charity concert eyo nsobodde okusupportinga ekintu bwe kiti osobola okubeerayo eyo nga gwe kyolina kiyinza okuba nga tekijja kujja ku show naye ng'olina engatto for example nogamba abaana abo Namuyomba Comedy Foundation ngenda kubagulira engatto oba oli asobola okubeerayo nagamba nze ku lunaku olwo mbambazza okiraba so nkowoola buli muntu yenna ali eyo ng'alina obusobozi ku kintu kyonna kyobeera osobodde okutuyambako mu charity concert naffe tusobola okutambula ne tuva gye tuvudde ne tukutuukako singa kyobeera okola ki kyobeera weetaaga tusobola okutambula ne tuva gye tuvudde ne tujja wabula tuyinza obutajja n'abaana bonna naye nga ffe tuyinza okujja n'abaana abakoze eki abaana abasobose kubanga waliwo abantu abamu abatatumanyi kuba oli abatakumanyi gwe nga gwe naye ng'amanyi abaana kati feesezi abaana agamba njagala kusooka kulabako wano ku DJ soke tukole bwe tuti nyongerera ddala okoola ne bannayuganda bonna abali eyo wadde tolina kyolina naye ng'osobola okujja ku show bannange mujje ku show mutuwagire tuve okubalagira ebintu ku social media tubalagira ku social media waliwo abantu abeerawo ku simu zaabwe ne bakuba ne bagamba bannaye munkolera bulungi kati kekadde naffe tubalageko nti tetubikomye eri ne ku stage tusobola okubikola ate abantu ne bakola ki ne banyumirwa kitegeeza awo tusobola okufuna opportunities ez'enjawulo okuva mu bantu ab'enjawulo abantu abalala balina obusobozi okututegeka okubaako kye tukola singa oli aba alina obusobozi musobola okutuyita kubanga tulina pulaani ezaagala okugenda okuzannyako mu masomero naye tetufunangako yadde essomero amasomero gatukubira naye ne gagamba mukola bulungi naye ndowooza idea egamba nti mujjeko ku ssomero lyaffe kiyinza okuba nga kibadde kizibu y'ensonga lwaki twataddewo show y'emisana nti essomero era twongera n'okuyita ab'amasomero abasobola okujja ne babeerawo mu show y'emisana bajje balabe nti ebintu bye tukola ekyamazima tetulinamu yadde n'ekintu n'ekimu kye tukola ekiweebula tukola ebintu ebiri ku basis omwana omuto akiraba n'omuntu omukulu akikola ki akiraba n'akiraba ate n'akinyumirwa nga nkowoola buli muntu ali eyo n'obusobozi sikowoola bokka n'ab'amawulire kijja kunkola bulungi nnyo okubeera ku show ne tulaba ab'amawulire kubanga abantu abasinga bakowoola abantu abalala ne beerabira okukowoola ab'amawulire twongerera ddala bakowoola ku lunaku luli mubeerewo kubanga bwe mubeerawo information gye mukutte yegenda okukakasa abantu nti ebintu abantu abo bye bakola birungi era bisaanidde buli muntu okubiraba nammwe nsaba bamuba mutuuseeyo mutambuze olugambo olwo eri abantu bonna ate ekirala kijja kunsanyusa nnyo okuwulira nti owamawulire yaguzeyo ttebo ate n'ekirala abantu kye baba bamanya nti newankubadde tuyina charity concert naye ebintu bye tugenda okukola akasente ke munaatuwa ekyamazima mujja genda ffe tubabanja twetegese bulungi nnyo era tujja kulaba abantu abo nga bagamba emitwalo 5 nabasedde kambongereyo emitwalo gyabwe emirala 10 so tukoze rehearsals ezimala tukyazikola mugenda kujja wano ng'ennaku z'omwezi 28 kyemugenda okulaba kijja kusinga ne bye mubadde mulaba ku ssimu so tweteeseteese bulungi nnyo tusaba abantu mujje mubeerewo ku lunaku olwo mutuwagire naffe tujja kukola kyetusaanye okukola tukowoola abantu bonna buli asi lunaku olwo nemubakoola tiketi olunaku olwaleero zigenda kuba zitandika okufunirwa ku theatre Laborita olwaleero n'essaawa eno ojja kuba osobola okujja n'ofuna tiketi ku Laborita era omwana omutwalo ojja sobola abaana muleete abaana mukubiriza abazadde muleete abaana balabire ku baana bannaabwe bakuze ebitone byabwe so tiketi ejja kuba Laborita ne online ejja kuba osobola ozifuna namba kweri ku posta etambula bajja kuba director ndowooza ojja kuba ogisoma egisomero 0740 15 23 99 liddemu 0740 15 23 99 mujje tubeerewo abaana bano bayimbi bannabitone bannange bacomedians bo bacomedians abasinga ndi mukwogera nabo era bagenda kubawo kusheeyo kuzanyisa abaana kubwereere si agamba mbu ate bano abaana bagenda kutwala sente ate basasule bali eri nedda